Olutalo wakati wa Fulufiga ne Barbie Kyagulanyi luzzeemu lutya tulokalire nti Barbie Kyagulanyi yafunye omulimu mu UN era nga bw'ofuna omulimu mu UN kiteeberezebwa oba okolera gavumenti. Kakiraga nti Barbie Kyagulanyi akolera gavumenti bwe kigambibwa. Olunaku olw'ejjo Barbie Kyagulanyi yataddeyo positi ng'agamba kasita batandika agaboozi ne propaganda ng'omanya tubakutte waluma kale nno munyweze kubanga sayinizi zonna ziraga nti tubatwala. Fulufiga bwe yalabye positi eno teyakomyawo n'agenda n'addira positi eno n'agikuba screenshot n'agipostinga ku page ye n'awandiikako caption gye ngenda obbasomera nammwe mwewuunye nti Fulufiga abantu batandise n'omuvuma abantu bamukyaye kakyanga alumba leero yalumbye mukyamu. Fulufiga ng'awandiika if Kwekaza was a person oba ani amanya akayimba ka Angels ka Eagles akagamba nti gundi twakuguddemu twakutegedde baani be mutwala nga ssaawa eno muli waka mulinze president ku TV zammwe haha obusente bw'abasiyazi bubalimbakiriza nti twakufunidde omulimu kiriza nti twakufunidde omulimu. Ebigambo bino byonna bibadde bitambula ku social media era nga omukulu abadde kiteeberezebwa nti omukulu abadde atambuza ebigambo bino tamala emirundi naye nga ekituufu kiri nti tetumanyi oba Barbie Kyagulanyi yafunye omulimu mu UN kubanga bw'ofuna omulimu mu UN oba okolera gavumenti. Bantu bangi abakomentinze ku posti ya Fulufiga era ne bamuvuma ebigambo ebisongovu ebigambo ebiyitirivu olw'ensonga y'okuddamu Barbie Kyagulanyi nti yavumiddwa ebigambo ebiyitirivu. Kaakati ekigenda mu maaso kiri nti ekituufu Barbie Kyagulanyi ye ku posti engeri gye yataddeyo posti agamba nti tannafuna mulimu oba engeri gye yataddeyo posti nti tannafuna mulimu naye ng'ekiboozi kino kibadde kitambula nti Barbie Kyagulanyi yafunye omulimu mu UN era nga kibadde kitambulira ddala. Tamala emirundi be bamu ku bantu mbu ababadde bakizunza naye kati kyafuuse ky'amaanyi. Fulufiga engeri gye yataddeyo posti eno ng'agamba nti twakufunidde omulimu teweekaza n'addamu wansi era ku page n'ateekawo nti eno muba mwebase kumbe bo bakyalira president. So ensonga eyo kiddala ekigenda mu maaso njagala nkunnyonnyole nti Barbie Kyagulanyi abeddewo emyaka gino gyonna ng'ali ne Bobi Wine era nga ekisinde kyabe bakitambuza bonna newankubadde nti Barbie Kyagulanyi abadde ayina abaana b'alabirira oba ayina amasomero g'afaako nga bw'omumanyi nti mukyala muyambi ayamba abantu. Wabula Fulufiga era n'emabegakaawe yamulumbako nga bw'omanyi nti Fulufiga alumba buli omu alandukira ku buli omu yakamala ejjo okulwana ne Bajjo ng'agamba nti Bajjo ayina omwana we okitegeera ng'agamba nti Bajjo taweerera mwana ate nga yamuzaalamu omwana. Wabula mu kunoonyereza okw'amaanyi nga bagamba ba Bajjo tebalina mu Fulufiga mwana nti Fulufiga agenda alumba buli omu olw'okuba nti bamuwa ssente kaakati agenda alandukira ku buli omu agenda anoonywamu alumba omu ku omu bw'alumba ono bw'adda oli bw'adda ku ono bw'adda ku oli. Emabegakaawo abantu bali batandise okwesiga Fulufiga nga bagamba Fulufiga ebigambo by'ayogera bitegeevu, Fulufiga ategeera afaayo eri abantu alumirirwa abantu. Wabula kati wenjogerera Fulufiga abantu bamukyaye abantu bamuvuma ng'oyagala okakasa genda ku Facebook page ye abantu kye bakola Fulufiga takyalina ne bw'ayinza genda ku page olw'ensonga y'okulumba Barbie Kyagulanyi nti yakoze ensobi. Abantu baagala Barbie Kyagulanyi ate nno bw'olumba omuntu nga ne by'oyogera tobyekakasa oba ogudde embuzibu. So nkusaba osubscribing Uganda mpya Franklin Gemanya
mwebale kubeerako, mwebale kwekuumirako. Nyongera okutumira mmwe abali ebweru wa Uganda nga muli mu lockdown, mbasaba mubeere mukkiririze mu Katonda, byonna bijja kuggwaawo, musigale bulungi.